Polisi y'e Katwe eyise omuyimbi Patrick Mulwana amanyiddwa ennyo nga Alien Skin yennyonnyoleko ku bigambibwa nti tawa maama w'abaana be buyambi ng'okwo kwagatta okumukuba buli lukya. Naye ensonga ey'okuba nti waliwo omutabanguko mu maka twabawadde ebbaluwa bagiwa omuntu yenna oba kyeyamaanyi oba n'abakyala asobola okuba nti nagituusayo eri Patrick Mulwana asobola okuba nti no yeeyanjula ku poliisi. Luko Westjire yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti mukyala wa Alien Skin nga ye Aisha Namusoke yaguddewo omusango olwabba okumukuba n'obutamuwa buyambi bw'abaana abasatu be yamuzaalamu. Lumiriza omwami Mulwana Patrick kuba nti tamuwa buyambi bwa mwana otadde okuba nti namulumiriza obutabanguko mu maka. Agamba ensonga endala z'ababuulidde bamuwabudde azitwale butereevu mu kkooti y'amaka. Naye waliwo n'ebimu bye yatusabye tunoonyerezeko ne tumutegeeza asobola otuukirira famire kkooti yaabwe Makindye. Namusoke aze ku kitebe kyaffe mu maziga n'ategeeza nti amaze emyaka 9 ne Alien Skin kyokka nti okuva lwe yafuuka sereebo embeera ze zaakyukanga n'olusembyeyo yamukubidde mu maaso ga nazaala we ng'amulanga okumwanukula olw'okunonayo abaana ewa jjajjaabwe. Lwakuba ngenza okujja wano nga natowolokose ffesi nga nginyizenyizeeko naye buli wamu wannuma. Agamba nti gye buvuddeko yamugattako ne mujja we mu nju emu kyokka ekyo abadde akigumidde ate n'amugoba waka ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'okumuggyako abaana b'abato. First born wange ali myaka 7, addirira ali mu myaka 5, omulala ali mu myaka 2 n'ekitundu. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu nkyunyizibwa saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo nkubibwa n'okungoba nangoba ssaawa 6 gwa kiro. Agamba nti kati asobeddwa ew'okudda kuba n'ewaabwe baamunyiigira nga lwe baakyalako gye yafumbirwa baabavuma ne baboogoloza. Era nabo kasita obagamba obaako kye bagamba nga bagamba dde ewabba okuba yabayisaayisaamu dda amaaso obukyayi bwonna baabussa ku nze. Agamba nti ebituusa embeera emutamye nga kati ajulirira kufuna musajja mulala n'asaba ab'obuyinza bamuyambe addizibwa abaana be. Bakoola bakama bange musitukiremu mujje munyambe. Obulumi nina bungi ku mutima nze nga nze omuzadde. Ebyo byonna baali bikoze ne batandisa abaana bange okusinga neetaaga abaana bange. Alien Skin tumunoonyeza ku simu ye emanyiddwa nga teyitamu kyokka muganda we Eric Nsubuga era nga yakola ng'omuyambi we awakanyiza ebyogerwa Namusoke nti Alien Skin yamukuba. Yamukubye naawe nga mukubira ki? Agamba nti ayokedde ne muganda we n'amutegeeza nga Namusoke we bamuvuddeko akole by'ayagala era nti bakimanyi waliwo omulabe waabwe amusendasenda okwogera ebyo byonna. Nze njogere ne Kiba n'agamba nti akole by'ayagala okukola. Ekinuma ndowooza abamugambye kola bwoti ne bwoti kugenda ogere bwoti ne bwoti okitegeera. Nsubuga agamba nti n'abaana Namusoke baakayanira tebayagala kubeera naye kuba n'olunaku lwayogerako yali abajja ewa jjajjaabwe nga bakaaba. Era n'amubuuza nti abaana bo bennyini b'ozaala ababo badduka okwegaana kitegeeza nti obayisa buki. Ignatius Kamya yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.